Yes, omulonji eyokumire ku ABS okuva eri twatandikidde ku macha okutuuka no musawaza kalondozi nkubuza ko ngakugamba nti osibyo tano mukwano lunaku lwa Sunday enaku z'omwezi ziri 31 anti gwo mwezi guweddeko tugukubye omutwe mabega nayo kozeemu kiki okoze mu mwezi guno ekanveyo gwe wenna avudde musinzizo eryenjawulo nga wasabyeko tukukolesayo nga tugamba kulikirayo ddala tubakolesayo mwenna abadde batambuddeko naye nga mudduse misinde okulaba ng'oyingirawo okalondoza kusange nga oli mu nnyumba tukugamba nti kulikayo kulikirayo ddala namwe bafunye obuzibu nga temutuuse waka tubagamba nti kibi nnyo ddala abafiiriddwa kitalo nnyo tubasaasiddeku mikwano abafunye emikolo egy'enjawulo nga bakwanjudde bakubye empeta nammwe tusanyukiramu nammwe abazaaliddwa birthday zammwe tubagala nnyo nyenyini ddala tuba tuyingiddewo ne kalondozi waffe ku owa Sunday no naye nga omumbeja Florence yenze ndi mu nyumba olunaku olwaleero ku lwa munnange Narija Aisha atasobodde kubeerawo nga alina emirimu gyakwasaganya Aisha wona woli nkutumiddeko nnyo tugenda kuba nga tutandika bwe tuti genda kuba nga nkutoolako ewa complainant waffe olabe omwami ono bwe yajja eri agala kulondoolani bino agenda kuba nga alikubuulira then tova ku ABS television katugende tuwulire ki ekyamuleeta ku ABS. Amanya gange yenze Masembe Peter nakwadamu bamanyinga Eddie ni myaka 25 ga nkola ku library epone emirimu emirala ejaleja nenga ensonga esinza okundeta ku ABS nina girlfriend wange gwe sikyategeera ennaku zino engeri gye yeeyisaamu gyatakyeyisa kubanga emabega ko abadde nga tubaddewo tumaze ebbanga ddene n'ennaku zino sikyamufuna ninzija Madamu Aisha asobole okuba nga nnyambako ku nsonga zange asobole okuba nga munondoolerera asobole okumanya buzibu ki bw'aba alina omulala gwe yafunayo ate nsobole okuba nga nkitegeera kubanga tuvudde wala ebbanga ddene sigamba nti nina oba embeera ennungi gye ndimu wabula nga nsaba nnyambe asobole okuba nga nzuula ekituufu kyeki lwaki buli bamukwatako tammuka lwaki buli bamugamba ekintu tukole bwe tuti bebi tafaayo nsonga ki nsobola okuba nga nkitegeera kubanga nkimanyi ABS wano nga mpise mu Madamu Aisha asobola okunnyamba n'enkituukiriza okumanya amazima. Mukwano mupulikire ddala sayidi eyo ate tugenda kubanga nkutwalako mu investigations affe olabe ebintu ebyatambula omuntu ono mulondoola biki ebyavaamu ogenda kuba ngolaba okulondola kwaffe entambula ze zonna nga yebamukwata buli kimu obelenga owekkaanya so norecho mwana mulenzi Jukira Anthony mwana mulenzi akola videos ez'enjawulo oyagala kukola luyimba oyagala kukola audio luyimba nga watalina ddoboozi ng'eryange basobola okukukolako eddoboozi literera bulungi mwana mulenzi Jukira naye katubere nga tugenda mu investigations affe then oluvannyuma tugenda kubanga tukomawo. Ugamba otya Peter? Wampa linnya lya Eddie ate mpulirayo Peter kiki? Obimanyi naawe ebintu bibeeramu nga bw'omanyi okyusakyusa tolina tekwerabisa nnyo gigenda gitya? Mpola mpola library bwe kintu kitambuza mpola kuba temusasula tujja kusasula kakati Peter ojjukira olunaku lwe wajja? Nzijukira. Yes, nompa omulimu gw'okulondoola girlfriend wo n'onyonnyola embeera eyaliwo buli kimu ekyaliwo girlfriend atera okujja n'obeerako naye nga bw'obimanyi nakuyitiramu. Yes, wampitiramu so omulimu gwange nagukola weebale nagukola bulungi nnyo era buli kimu kiri wano buli kyoyagala amazima gonna gonna g'oyagala okumanya ku girlfriend gali wano adde akola obwenzi nedda tankola bwenzi gwe tunulira wano eno wekkaanye katulabe okitegeera saagala okola conclusions nti adde akola obwenzi manyi bwe buzibu bwe muyina oyinza olowooza ku mukazi anyway kati kyengenda okulaga kyekigenda gwagenda kati okoncluding ogambe nti kati buno bwenzi buno si bwenzi katulabe afuna so nalondoola girlfriend wo naye investigations nyingi nnyo omuwala ono yali abeera na maama we okay? So saayagala nnyo ate ku involvingamu family yooli afuna saakyagala wabula namulondoola movements ze zonna ng'ali naawe movements ng'ali n'emikwano gye you know
Lina obla na keditinze muko njagala nkulage gamba ekinyusi yes okitegeera kati njagala tulula wano bulungi wetegereze nondoola omuwala mwana muwala bebi wa Eddie bikiri bebi wala badde omwagala tuvudde wala nno kuva P6 what atweyagala mpaka kati amaliriza okusoma zikuba nali namala dda nga ndabamanya ebintu by'essomero obeera ku ssomero erino jja kati nga bwenkomawo ngena ne mulabako ku ssomero kali kakyali mu kisulo by that time ntujja nga tweyagala nga tekabimanyi oba yali asomera musingo nga gwe wamugjayo gwe wamulaga ensi nga kyali mwana muto nga ntyana okutya muli naye nga wekakasa nga neegumya netukibeeramu mpaka kati akuze n'ebintu ebyo nga bwomanyi munnaye kyoba nakadde sijja nawano omwagala kyobadde omwagala kakati nga bwe waŋŋambako nti naawe wali obeera olina mukwano gwatira okutambula munakulekera ennyumba so spy camera zange zaaliyo aterekayo ngera bwe twateesa nga tutateesa ate ne girlfriend yajjangayo nnyo engeri gyewabeerangawo obwomu ofuna yajjangayo nnyo so nalondoola omukyala olunaku olumu mulaba akoleza ku ngoye ali mu kuzaanika ofuna bulungi ali mu zaanika omusajja ajja najja nakebera ku mazzi nedomola n'oyingira mu nyumba ofuna bulungi yes that's true so bambi omwana omuwala ono kale kaali kawala kato kamaswappe naye nga kakola emirimu gyawaka nga kakola emirimu gyawaka era tumulabako omukyalo ono ng'alongoosa nnyumba agimopinga bulungi nnyo ino ng'akola housework ofuna kakati omanyi abakyala tulinamu embeera zaffe ziraba omwana ono ow'obuwala ng'alongoosa ngera omanyi omukyala yina nti alina okulongoosa amaka ge yalongoosa bulungi n'atereeza ebitambala bye nassa ebitambala bulungi ku ntebe nassaamu obuto ngera omukyala yina walina okulongoosa ewaka era tumulaba nga yeekejja alongoosa ennyumba ye nga tuli mu muudu oba ofuna olina okunoonya lumu spy camera zange zikwata zikufuna bulungi nnyo ojja bulungi oyagala bambyo kubanga obaako nekyeweekolerawo eri girlfriend wo mwami ono ng'ajja eri mukyala we ng'amusaba omukwano naye omukyala mwanaatu yagaana omukyala neyeekanga nayekwasa buli kimu n'agamba ye talina kyayagala kukola kuli olunaku naye ng'omwami yali ayagala kwesanyusaako ekitegeeza nti omukyala ono kwolwo olunaku yazira omwami we la girlfriend nakugamba nti seewulira bulungi oba simanyi nakumanya nakyo kirinomo kiba okujja nga ekyabuli kaseera aisha ekyabuli kaseera guno woba oli mu mwezi bannaye gwe omwezi guba gwa buli lunaku olwaleero nenkya naluli tolanga ddala nga sibitegeera kakati olunaku olwo era wajja nga bwe nkugambye nti wajja bulungi nnyo bambi mu mbeera y'omukwano eyo olira oyagala okulaga omukyala o girlfriend w'omukwano ogwo nojja naye nakugamba mbebi seewulira biki bulungi kyonokola ki nokireka nokyesonyiwa kakati mwana muwala ono yalina mukwano gw'envanfe mumanyi Anita kuva ku ssomero oba yali amusingako kiraasi mukwano gw'enfanfe si yoyo yali amupangira sinakugambako nti yali amupangira sagala okole conclusions Eddie tokola conclusions genda mumaaso ndaba kakati awo yali azze Anita ajja alabeko mwana muwala bwabeera ngende mu ennyumba bambi mwana ono omuwala naye yajjanga akubeesebeese nfuna manyi binaku zino tusaba ewaka tujje tubeereyoko ogende obeere ne ku boyfriend oba okuze ofuna kati Anita ajja
mukujja batula bulungi nnyo banyumya bulungi nnyo nga omanyi ebyewaka ofunye mukwano gwo kubeera oluusi wabanga nga omanyi wabbuwa kuba ekifo kye tulimu kiraba kisirifu kati tugenda okulaba Anita alina obuntu bwakola omuntu gwakola ki obuntuntu bwakola tobulaba obuntu nga linga akwatirira bebiwo kiki kiwulira naye bwe wayingira olwamulabako ne beekanga ne batandika omwana ne yeefukamiza n'atandika okumwebuuzisa naye nga kamera zaffe zaalabye buli kimu omusajja atujjukira talina kyamanyi kibaddewo atuuse butuusi nga bobeeka ne bakita anfuna bulungi awo yali katulabe yajja bulungi nnyo nabiranga mukwatirira bw'ati ne bakirekaawo tekyagenda wala nnyo onfuna so tewali kyamaanyi nothing happened oli mwana muwala bonna bawala bali free with each other kati era bwe wajja bwoti naabwe wajja bulungi nnyo nobabuuzako wabula beekanga onfuna bulungi ndaba kati mukwekanga n'ogenda n'ogamba girlfriend wo nti munayimpa ku kyangwe era omwami n'okusaba girlfriend we amwe ku kyangwe girlfriend we n'asigala nga alemedde mu ntebe ne basigala twebuuza lwaki alemera mu ntebe ate ng'omwami wamusabye ekyangwe naye oluvannyuma omwana n'okusituka omwami yeetawula adde eno omubiri yeetakula gumusiwe ayagala kunaaba naye omwana muwala tugenda omulaba aba agenda okuwa boyfriend we ekyangwe ne tulamukwano gwe ng'amusika omukono sima bwe zinaku ozijjukira nzijjukira kuba nakomangawo nga nkooye najja omusabe ku kyangwe ofuna okiraba kati omuwala bw'abasanga gwe niweyongerayo ogenda onaabe ono omuwala aba agenda okuwa ekyangwe Anita n'asika mwana muwala amusikira tegeera oba baali badde kike baaliko nze naawe yali alina gwamupangira simanyi alengana okyolera ffe tugenda mu maaso nokola omulimu gwaffe spy camera zaffe zikola okyolera naye nga aba katonda wange amusikira ki kaakati Anita tomwekengera muwadde akatono bwe kati ekyokumwekengera tekyandibadde awo tomanyi ayinza omupangira omuvubuka omulala ngubalabanga tolina mbuyisa bulala bonna bwomulabamu basomanga bonna nga bwomanyi ku ssomero kubeera yamulabanga we batyo ne bajja ewaka friend we ate bali badde buzibu ki so tomwekengeramu omwesiga bulungi nnyo completely namusaba n'omusaba wande nzijjukira oba lwali kuba ku olwo nali sikoze nga tulina obuzibuzibu ku mulimu kale eyo gyenkola nga ndi ewaka awo najja ne mulaba kuba oli yali afulumyemu okiraba kati Anita bwajja ne mugamba agezeko okwogerako naye ku neeyisa ye aŋŋamba simanya biki embeera biki nga bwobimanyi mu bumuudu kaakati Anita ono alinamu emize ne mukyalawo emize balina obuntuntu bwe bakola buntu kyobwo balina obuyisayisa bwe bakola mukazi wa si mwenzi kale kiki okiwulira si mwenzi nti ayagala basajja okiwulira naye balina obuze bwe bakola ne Anita ono erinnya ly'omukazi ondirabidde Harriet ne Anita balina obuze bwe bakola bombiriri kyoga bwe bwadde buviirako kino kyonna kakkana olabi kati kyange nze akunnyonnyola nga bino bannange tobanga olina kyo ngenda kukubulira obuze bwe bakola olunaku olumu kiraba Harriet agolola ngoye ndabawo agolola ngoye bulungi nnyo Anita ajja aba agolola engoye ze tugenda okulaba nga ne mwana muwala Anita naye ng'ajja ng'atuula awo nga batandika okuwoya emboozi yaabwe naye
tugenda okulaba nga mwana muwala Anita atandise okusobya emikono gye agenda okukwatira ku munne agenda muweeweeta weeweeta ne twebuuza kiki kino Anita ajja naddamu ekintu kyekimu kyabadde akola wali kyenkulaze eky'okumukwatirira onfuna mukazi wo namugamba sooka olindeko maliriza okugolola okiwulira Anita yayomba namugamba nze siri musajja annange ye si musajja atya mu ngeri ki kyogenda okulaba kati mukazi wono yagonda nga Anita amaze okuyomba okukonna konna ebyo munnange bye batandika okukola Anita okuyomba ennyo mukazi wattu yamala n'agonda nakkiriza nga talina kyakukola tugenda okulaba nga bannange tugenda olaba nga Anita amuyamba nako okumwambulamu blouse ne batandikirawo emize gyabwe emikyafu ne batandika okweweeweeta nga bulijjo emize gyabwe batambuliramu nga bakola kwegamba bannange Anita ne mukyala wo be bakola obwenzi bwe bo bakola nga bakazi mazima mu nju yange okiwulira nga bakazi era batandika okwenywegera ne batandika omukwano gwabwe bwe batyo mpaka mu kisenge era bwe bagenda mu kisenge ne batandikirawo laavu yaabwe tubalaba bava bulungi mu ddiiro nga tekibamalidde ne batambula paka mu kisenge Yes mukwano mukulikireyo ate eruddeyo naye tugenda kubanga tugenda ku mulango bakama baffe katine then oluvanyuma tukomewo tubere nga tuyongere mu maaso ne kalondozi waffe olunaku olwaleero omulungi akyakumira ku ABS nkwagala nnyo era nga kugamba nti kulikayo mu bulango bw'abakama baffe ate tukyagenda mu maaso ne kalondozi waffe olunaku olwaleero naye ngenda kubanga era nkuzaayo eri tulabe biki ebyaddirira mu investigators baffe balondoola ki buli kimu ogenda kuba ng'okifuna toka ku ABS anti kalondozi tukyagenda mu maaso so mukazi wa Harriet ayagala Anita mukwano gwe omuwala Beerya bisasiro bino byennyini bannange kyokona omwana mu bisasiro eba bwakumba amabeere ekiwulira sa olwana olwo era omukwano gwabwe Harriet tayenda ku musajja nedda omusajja gwayendako ali ogwo mukwano gwe omuwala Anita era bwe balya ebintu byabwe n'olunaku olwo babirya bulungi nnyo okiwulira Edi njagala odde mu mbeera oli musajja kuba tutya byenkulaga bikyali bingi nnyo okiwulira nkyakuleetera bingi nnyo abantu bano baali beeyagala nti ne bawayombanga olina ennaku ze wamuyombesanga okiwulira wamuyombesanga okumanya bana abantu bano Anita yali muzibu nnyo Anita gwe wakabiranga ebizibu byo nomugamba Anita mukyala wange simutegeera biki n'oyogera ebintu bingi nnyo naye nga gwokabira ebizibu byo bw'ayagala ki ye musajja mukazi wo gw'ayagala Harriet gw'ayagala olunaku olwala tugenda okulaba omwami ono ng'ayise mukwano gwa mukyala we ajja mugwiremu ebizibu byonna byayitamu omukyala tayagala mukwatako nga omumanyi ng'ayagala abulirire mukwano gwe alabe ng'akyusaamu so omusajja atubambi kyatamanyi nti ono omuntu gwe yeekubako gw'ayagala abulire mukyala we y'omu yakola emizi mikyafu eri mukyala we era omwami yafuluma bulungi n'atambula n'agenda n'abasiibwa n'abaleka banyumye era nga galositooko bwebamanyi naye Anita yasitukirawo n'atandika akaze kabwe akabuli lunaku n'amugamba nti munne omwami yadde ayagala kukusomesa kubuulirira kati kankubuulirira akakase tugenda okulaba batandisa emize gyabwe batandisa okweweweeta emize emikyafu abaana ab'obuwala gye balabye bakola mu nsi bannange n'otunuulira Anita bali mu kwenywegera bwamuweweeta ali comfortable alinga alina omwami we naye bannaye Katonda wansi kye tubikowano kakanako mazima mwesiga Anita era olunaku olwo walioka yandibadde omusajja bannaye omusajja wandikiriza kati Aisha nemwagala ki omusajja wandikiriza kati byebiki ebyo bye bakola mbigamba ntya maama mazima laba
bingi nnyo kati kano kolabyeko katono nnyo mazima bege okiwulira kano kolabyeko bajjanga mu nnyumba okiwulira kaakati nnaku ezimu wabeerangawo ewaka nga nebasobola bikolerawo kikyayinza omuwa wulira mbadde simumatiza kati byebiki ebyo oli musajja munnange olaba ayombera mukyere nti nze siri musajja that means akola ki wagaanira okola omukwano naawe naye ng'oli akola ki ewe oli akkiriza okiwulira ewe oli akkiriza okiwulira Edi kati baabijjako ewaka ne babitwalako ewalala mb'ozawwa abantu bano okumanya baali beeyagala nga kibagaana genda kusasulira loogi olunaku olumu wali waka bulungi nnyo Anita najja ani Harriet najja nagamba ngendako out n'emikwano gyange okiwulira tulaba omuwala ono nga asaba omwami we n'amugamba nti ngendako out ne Anita alina wanindiddeko era omwami teyali mubi bambi nakkiriza mukyala we amuleka agende kubanga akimanyi nti Anita mukwano gwenfanfe mwana muwala n'afuluma bulungi omwami n'amuleka ewaka nga omanyi nti abaami ebiseera ebisinga basiibako ewaka bwabanga talina kyagenda kukola ku mulimu naye tugenda okulaba kamera zaffe zigenda okugobera mwana muwala ono ng'abadde agenda kapate agenda kusinkana mukwano gwe Anita ne beewa bulungi nnyo ne beehaginga n'abusanyukira Jukira ono omuwala Anita amuyita mwami we ng'era omanyi eyo nze gyali batambuliramu tebaakoma okwo ne beekwata ono n'akwata Anita mune mu kiwato ne batambula bukolokolo baabo bwe twamufollowinga bagenda mu gardens tugenda okulaba Anita wuuyo okuva mu gardens mpaka wa muloji gardens batambula bulungi nnyo beekutte Jukira bana abantu beeyita mwami na mukyala beekwata bulungi kamera zaffe ne zibatambulirako tugenda okulaba gye basibira mwana atunga bagenda mu loogi abantu bano ebikolwa labe tebabikomyanga waka wokka nga ne mu loogi bapangisa ne beemala egguga ndowooza mubirabye nsigenda byongerako nnyo kubanga gwe guno omutonvu kino kye balondodde ku guno omulundi kyosigenda kyogerako nnyo naye ndowooza bwe mubirabye ebitambudde naye nga kyenyamiza naye nga tukyagenda mu maaso tukyagenda ddala mu maaso katugendeko omulango bakama baffe then oluvannyuma nkomewo ate mbe nga nkutwala mu maaso olayo biki ebyeddirira mulungi kulekerayo ddala eri mu bulango bw'abakama baffe ate tukomyawo nate era tubere nga tukwongerayo mu maaso tugenda kubanga tweyongereyo tulabe ddala investigation zaffe zatambula zitya kiki ekyaddirira abaana bano nga bwe mubalabye kiki bagenda mu maaso nga bakola ki buli kimu ogenda kubanga okiraba nate nga temwerabira nti programu wasituka egenda kubanga etandika ku lwokubiri wasituka mugenda kubanga mugiraba gwe wenaaliye wasituka hipsi oyina akabina wakula otya wano muwasituka mugenda kuvanga muna abaana abasituka ebifuba balina ennyama abaana bala balina zihipusi n'obino obukomeeri olwokubiri wasituka agenda kuba atandika naye kambere nga nkutwala eri mu investigation zaffe ate tulabe kiki ekyaddirira okiwulira neva naye nkasi muloogi era ebatuka buloogi ebiraba bulungi nnyo nga bayingidde loogi bombi naye ng'ekyefanange abantu abafaanaganya omubiri nga mwena mulina bakazi laba kye baakola mu loogi baatuuka bulungi olw'okuba nti ono ye mukyala wa Anita yatuuka n'ayikwata tawulo n'agenda naye anaabeko ate ajja atwaliriza omwami we bulungi era ndowooza olaba bulungi batandika okukola batandika okweweeweeta ne bagenda mu maaso n'emize gyabwe nga bulijjo kugambye bayina lavu nga olabira ddala omusajja n'omukazi mazima gwe neesiga ne mubuulira omusajja n'omukazi kyokka nga kati bijja mpulira nabiwulire bannange kati mukazi oyo yabikola kenyaga nakuzza balansi bannayira mukazi muzibu nnyo Edi gwe wakaabiranga ebizibu bye mazima era olunaku olumu yajja bulungi nnyo ewaka n'omugamba Anita Harriet ali bwati n'omunyonyola ebizibu by'oyitamu n'omunyonyola nga bw'omukwata bw'atayagala yagamba kimu muwe space because akimanyi nga baagalana akimanyi nti bakola ki baagala nkugambye Anita ng'awulira ebbuba
era ebiseera ebisinga kati kali kenakulaze wanene emabega ndako wanene emabega wasabire ekyangwa alyoka amusike ng'olwawulidde ebbuba yaliwuliranga nnyo nti olulala era wabasanga bali mu kisenge ekirala ennyumba eno yali ya bisenge bisatu okiwulira bali mu kisenge awo bali mu kuromansi nga tebakusuubira n'obagwako bambi gwe engeri gy'omanyi nti ba mukwano b'omanyi wa mukwano n'obabuuza muli mu girl talk nti yes n'ogenda mu kisenge mukazi waaba ayimuka Anita n'amusika n'amugamba sigala nze siri musajja okiwulira edi beebo abawala bemwagala kati ebyaba bakola byaki ebyo beebo abawala bemwagala tayinza muwasanyu ki iye sanyu alimuwa teyandibikoze emirundi n'emirundi teyabikola gumu muloogi n'omulundi omulala eri abagenda muloogi ne babikola kuba nti bali bagufudde muze n'olunaku olulala twabatambulirako era kamera zaffe zibalaba era nga bazzeeyo muloogi omulundi omulala baabo batandikirawo era emize gyabwe nga bulijjo nti batuuka jjukira kuliko omwami n'omukyala ne batandika okukola romansinga nga bulijjo baabo baggyemu burawuzi zaabwe ono afiira ku munne tamuta bakola omukwano omanyi Anita omusajja kati obyogamba mbu simanya amumatiza bulungi nnyo teyandibizeemu teyandikuganye era gwalabika kati gwatamumatiza Anita nkugambye abantu bano beeyagala Florence help me call that investigator omubuuze kuba n'essaawa y'akaakati bali abo essaawa zino abo mubuuze bali kuki essaawa eno muloogi ng'ali na Anita yes Harriet na Anita essaawa zino yes bali luddawa ekibyo ngo bimanyi Edi hello essaawa zino nga bali mu loogi okay anti baani baddaali eti bannange bakola ki eti nga tuvudde wala bakola ki tuvudde wala bannange bakyali mu loogi balabika anti Aisha inti ne bakyali mu loogi bali mu bintu yakola buli essaawa zino bannange era byo baliko n'oyo Anita musse bannange mazima mbadde mwesiga Anita yes Anita wo Adamaisha tugendeyo kati tugendeyo nsaba ontwale bombalabe mbeerabireko nange mbeerabireko ndaga obusajja bwange naye ndaga obusajja bwe obusajja bajja bukulaga tugenda abundage ndabayo wana nti musajja kubanga nkugambye amumatiza bulungi nnyo Harriet abeera ne Anita ngolabira ddala amusanyufu ngolabira ddala kwegamba ali mu bwengula mazima n'omukwatako nga talagana namukwatako yes nga bali muwono kasasiro njagala onnyamba ontwalewo era be bano lesbians bulijjo betuwulira mukazi oyo omukubo mukwano gwe Anita njagala okwate kuba ontwalewo bannange essaawa zino bali mu loogi nga ine ka Anita ako kati mbu Anita sekana okusekala embeera obusunga nola sikitegeera tonnaseka kale namununa amabeere eki mabeere gokka tobiraba laba mabeere gokka nakirira ne mumagulu abasajja ekibalema Anita yakikola kiki kyakola n'abakazi mwagala kyayisha ate twagala kiki ekyo ekyo kyemwagala Anita ani Harriet ekyo kyayagala simanyi naawe olyomukubo nedda nze okuba nga njogera Harriet byatayagala tikigeza nti ndi omukubo tugendeyo ndaga Anita oyo ndaga obusajja bwe njagala tugendeyo ndaba amumatiza amumatiza bulungi nnyo mazima nga bikolera na waka wange wakawo baatuuka apakasasiro ensi erimu ebinene yono girlfriend wo gwabadde oyagala enfanfe gwompanidde nga mwava mu P6 nga wamuyigiriza buli kimu kagamba oli ye yamusookako ye kabaka yansinga nnyo
Kale. Njagala onnyamba ontwalewo. Okutwala ngenda kutwala. Andago obusajja bwe. Mazima omukwatako nga tayagala. Akunyumiza ndi mu nsonga atakozesa family planning kiki ennyo. Ebyo. Mazima beekumbirira beekola biki? Byebyo so. Okutwala ngenda kutwala. Investigator kwali. Driver tugende. Nyambo ntwale. Mbalabi. Babo bafuluma.
Yes, mukwano kolekera ddalayo ndoza omulabe kalondezi wafuwa tambudde ekyamazima byo tebisanyusa kubanga ekigenda mu ggwanga kyose kitegeera naye eri abazadde mwenna kino ne bakigende gye muli taata maama na mwenna abatwala balera teebuzi baffe mbegayiridde bambi omwana w'obuwala w'obulenzi mukwano gwe gwayina afaanana atya oyinza obwedde ne weesunga nti omwana wange tabuukabuuka na balenzi abe n'abawala banne naye bw'abeera ne bawala banne ebiki bye bakola omanye emize gyabwe gye batambuliramu bw'oba mulenzi ekigulupu ky'abalenzi kyalina bakola ki nga bali bokka tetukimanyi wandibeerawo naye nga n'owo y'omu kwabo be babadde bali mukola so n'olwekyo tubulire abaana baffe tubakansolinge omwana mugambe ekibi n'ekirungi akule ng'amanyi kikyateekeddwa okukola naye simanya bayinza kyogerako naye noozanga wabirabye tebisanyusa tubivumirira nese kuvumira yenna neggwanga bane ebikikwatako abanaddiini mwena gye muli bane musabire eggwanga abaana tuzaala bazaale naye bye bakola tubasomesa so musabire eggwanga abaana baffe emiti emito gino egijja gibeere nga buli muntu akola ekintu kyenyumirizaamu kati abaana nga bwobalabye goloze bakwata gurupu y'abaana bala basatu ne bayigiriza n'abalala kyekidirira kyekivaamu ensi okusaanikirwa ebyo ebintu byokka nga yebifugiramu so n'olwekyo
abanaffe tubabulirire nnyo Aisha Narija oba Aisha Kalondozi ngeri ye mwali mukazaako nange Omumbejja Florence bwenti ombeerayo ne mbagala nnyo mwena abadde balaba program yaffe eya Kalondozi gwena abadde yakayingira mu nnyumba nga wakadda okuva outings gy'ova osanze program etambudde osanze tumaliriza mukwano gwange program eno edibwamu olwokuna sawa zizimu zibeera sawa 4 ez'ekiro olwokuna beera ng'ogyekumirawo ate ogirabe gwe atasobodde kugiraba nawe agirabye naye nga toginnyonnyosa obadde ogenda okutabira omwami kyayi bw'okomawo olwokuna beerako tovaako ku Kalondozi waffe ogenda kubanga oddamu omulabe bulungi nga bw'atambudde olunaku olwaleero mbadde Omumbejja Florence mwena mbaagala nnyo abadde balaba Kalondozi waffe abeekumire ku ABS mbagala nnyo ate temwerabira nti bwe nvaawo kojja Kimbo aba ayingirawo akusomesa asooka akabulirira abakyala bwenna tosebuka omukyala nga obadde Kalondozi bw'oba osigala ng'otudde kojja Kimbo abeere nga akutuusaako nate akubulirire kiki oteekeddwa okukola ng'ogenda mu buliri awo n'omwami wo oteekeddwa okweyisa otya tova ku ABS television mbagala nnyo mubeere bulungi musule bulungi mweraba. Bijja mpulira nabihulire bannange. Kati mukazi we yabikola. Mukasi wa. Watu tamubba.